Ssaawa zigenze okuwera 3 ez'okumakya nga bakabona ba Katonda ku kijjukizo ky'abajulizi abakristaayo Namugongo baatudde dda ntende mu kifo awasabirwa okuteekateeka okulembera okusaba kw'okujjukira abajulizi abafiiririra eddiini ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga. Okwawukanako ne bulijjo ku mulundi guno okusaba kubadde kwa kimpowooza okutagambika anti abalamazi babadde balumaggamagga olw'okwekuuma ekirwadde kya Ebola ekitadde eggwanga ku bunkenke era olw'embeera eno ettundutundu erisinga obunene awatuula Asabye lyonna libadde kkalu. Ku baganya babadde ab'okubalirako ngalo olunaku olwaleero mwe mubadde ne yali Ssaabaminisita wa Uganda Amama Mbabazi ko n'omukyala Dr. Ruth Nankabirwa, Minisita w'abakozi ba gavumenti General Katumba Wamala, Minisita David Bahati n'abalala batonotono nga gwa muwendo gw'abantu 200 abaalagirwa okukungaanira wano gulabisenga ogutaweze. Wakati mu nnyimba ez'ekimpowoozo okuva mu kkola y'ettendekero era Uganda Christian University, abateesiteesi abakulu kukulembeddwamu Ssaabalabirizi Kazimba ya Uganda Stephen Kazimba Mugalu mwasabidde abantu ba Katonda okulwanyisa obukyayi obuva ku mawanga, eddiini nga balabira ku bajulizi abasse ekimu bafiiririre eddiini yaabwe newankubadde baali bava mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. There are some people who may not get some jobs because they say this one will not get the job because he or she belongs to a different tribe. This one belongs to a different region. The matters should help us to learn to value everyone's ability. Ono era ayagala abantu okussa ekitiibwa mu kukuuma obumu okusobola okuba n'eggwanga era eyagaza buli muntu. The spirit of unity should be built in order to promote the Uganda we need. The spirit of caring for one another like the matters. Omwoyo okufaayo buli omu eri munne ng'abajulizi. No one left the other. Tewali yalekerera munne. Ku nsonga y'okukuuma emirembe mu ggwanga, Ssaabalabirizi akubirizza abakkiriza okwemanyiiza enkola ey'okutabagana nga basoowaganye okusinga okwereega ne bannaabwe olumu nga tewali na nsonga y'amaanyi. Let us build humanism into humanism by promoting national dialogue. We need to talk to each other. Tulina okwogera buli omu ne munne. Promoting reconciliation. Nga tusaawo okutabagana. Promoting forgiveness. Nga twongera mu maaso okusonyiwa. So that we get united as we strive to have a God-fearing Uganda, a healthy Uganda, a united Uganda. Olw'okubanga endwadde nga Ebola eremesezza emikolo gy'abajulizi okukuzibwa obulungi n'endwadde endala nga kkansa enzibu okujjanjaba, Ssaabalabirizi ayagala ababaka ba palamenti ey'omulundi guno okuleeta ebbago ly'etteeka erya yinsuwa bannayuganda okusobola okuyambibwa. We have issues of cancer, we have issues of what people cannot afford. We need to find a way as we grow together, we have a national health insurance. Okusobozesa enkola eno agamba nti gavumenti yandifunyeeyo ku ssente naddala okuva mu by'obugagga eby'omu ttaka okuvujjirira ensawo y'ebyobulamu eno. Ku ludda lwa gavumenti, General Katumba Wamala nga ssaawa eno ye minisita w'abakozi ba gavumenti asabye bannayuganda okwerekerezaako mu nsonga ezimu ku lw'obulungi bw'eggwanga okwefaanaanyirizaako abajulizi abeerekereza obulamu bwabwe ku lwa Katonda waabwe n'abakkiriza bonna. I've seen this as I was in this ministry of work. We are going to do a road which is beneficial to the individual and the community. And you say, please give us an inch of your land and we enlarge the road. And the person will not be able to sacrifice that small piece. So on this day when we are celebrating the martyrs who sacrificed their lives, my call upon all Ugandans that let's also be able to even sacrifice the little when we are called upon for the service of our country. Abajjukizza okwerabira akasambattuko k'ebyobufuzi ebibadde bimaamidde eggwanga ly'essaawa eno yakukola wabula si kwogera bwogezi. We have had the elections, we have had the competitions, they are done. Now it's time to work. As the President said, in this era now, in the next 5 years, let us all wake up. The Kisanja no sleep, let's wake up and be able to work. Olwaleero lwe giweze emyaka 41 obujjanga Kabaka Mwanga atirimbula abajulizi wakati wa 1885 ne 1887 okujaguza okw'ekika kino si gwe mulundi ogusoose nga kulabwako ne mu muggalo gwa COVID-19 mu 2020 ne 2021 ebikujjuko by'e Namugongo tebyaliyo. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.